Is watching us. My name is Nakie Julian. Praise Jesus. Praise be to the living God who has brought us here, who has gathered us here for one cause, and that is the hymn experience. My name is Nakie Julian. I am a gospel artist who has majored into singing hymns, or let's call it renditioning hymns. Yes, the hymns have been there for decades and decades. They have been sung. The oldest hymn is Amazing Grace. But our generation has kind of tried to wash them away or tag them to funeral services and the old age. But it has been a demand that I rendition these hymns so that they are still sung even in whatever generation that comes ahead. So you are watching BGPTV, The Father's Heart. Nakie Julian abatuusaako nate him experience eyokusatu mwe tusisinkana ng'abakristaayo fenna nga tuyimba ennyimba ez'enjatula tosoba kwaya ez'enjawulo nga Elite Crescendo Choir, Calvary Cross Choir, Hebrews Choir ne Nakie Brothers nga 6 omwezi ogwokuna Aprili omwaka guno gwennyini ku Serena Hotel e Kampala. Emmeeza za kakadde kamu, tikiti eza zaabu za mitwalo 10, eza feeza za mitwalo 5. Funa tikiti yo leero okuva ku Kampala Serena Hotel ne mobile money. Kyonna kiwagiddwa Capital Outdoor, Not Options, Omuziki Distribute. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala. Ourselves for a word of prayer. Lord, we want to thank you for this wonderful day. This is the day that you have made. We shall rejoice and be glad in it. I thank you for all the things that are going to happen right now. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Ourselves for a word of prayer. Lord, we want to thank you for this wonderful day. This is the day that you have made. We shall rejoice and be glad in it. I thank you for all the things that are going to happen right now because I know you are part of it. Lord, we want you to take your position in this place and guide us in everything that we're going to discuss today concerning the Hymn Experience 2023. We thank you for your blessing, your wisdom and understanding. In the mighty name of Jesus we've prayed. Amen. Good afternoon, everyone that is watching us. My name is Nakie Julian. Praise Jesus. Praise be to the living God who has brought us here, who has gathered us here for one cause, and that is the hymn experience. My name is Nakie Julian. I am a gospel artist who has majored into singing hymns, or let's call it renditioning hymns. Yes, the hymns have been there for decades and decades. They have been sung. The oldest hymn is Amazing Grace. But our generation has kind of tried to wash them away or tag them to funeral services and, and the old age. But
it has been a demand that I rendition these hymns so that they are still sung even in whatever generation that comes ahead. So I do rendition hymns, and so we came up with an event that gathers all Christians, every Christian denomination, Church of Uganda, the Pentecostals, the Catholics, whoever loves hymns is welcome. And this is called the Hymn Experience. We had our first hymn experience in 2014 here at the Kampala Serena Hotel, and it was graced by the Archbishop then, Stanley Ntagali, in 2014. Then we had the second edition in 2016, still at Kampala Serena Hotel in the Victoria Hall. It was also successful. And then we had planned to have another hymn experience, which would have been the third edition in 2020. But due to the COVID-19, we were locked down, and so we couldn't have the hymn experience. So after the lockdown, it was lifted, and here we are again to have the third edition of the hymn experience, which is taking place on the 6th of April this very year, here at the Kampala Serena Hotel in the Victoria Hall. And everybody is welcome. Everybody is welcome. All the hymn lovers are welcome. We do sing hymns in several languages, and we are featuring some choirs. Because it's a choral event, even Nakie sings within the hymn experience choir. So we have some choirs that are accompanying us, and that is the Calvary Cross Choir. There is the Cape Brothers. We do have Hebrews Choir, and we do have Elite Crescendo Gospel Choir. Even Golden Gates will be part. So we welcome everybody, and we have tickets. The tickets are out. 50,000 shillings ordinary, 100,000 shillings VIP, and 1 million for a table of 10. So everybody's welcome. We are excited, we are preparing, and we can't wait to see you on the 6th of April. That's the Holy Week. We call it the Holy Week, and that's the Holy Thursday. So we shall be here at 5 p.m. Well, I would love to thank all the sponsors that have come on board, everybody that has supported the hymn experience in every way, in any way you have done so. May God bless you. We are grateful, and we thank you so, so much. Yeah. My purpose to speak right now is very simple. I just have to mention the sponsors. And we want to thank the sponsors for helping us preach the gospel, and because this is a form of preaching the word of God to everyone in a very nice, subtle way. And the sponsors that have really helped us, we have some already here. We have Masrob, that's going to be doing all our production. We have the Not Options. We have Gugude TV. We have Rest TV. We have Family TV. We have Muziki Online. Yes. And then we also have Hema Water, Capital Radio, and so many other sponsors that are coming on board. They're still coming on board. But so far we have those sponsors. And I won't forget even Tagi. Tagi is also part of the sponsors. We thank you so much, the media houses that have come out to sponsor us and help us get this vision wider in Uganda. You know, media is the most important because you're the only place where people can get to know about this. And we thank you so much for partnering with us. We really appreciate that. And we also want to, there's one, I had forgotten, Shan Boutique. We also appreciate your sponsorship. Yeah, those are the sponsors that we have
and some are still coming. Tweyanziza nnyo okutwaliza awamu. Amanya nze Mbidde Charles okuva mu BGPevents. Tukkiriza nti Mukama nga ye mubeezi buli kigenda okubeera ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 6 omukyala Nakie Julian lwagenda otulaga ekitone ng'ayita mu him experience kigenda kubaamu ebinnonogo ebyenjawulo. Maslob tulina buli muziki gw'oyinza okuwuliriza naawe n'osigala nga totemya. Tulina ekyuma ekisindogoma era ku lunaku olwo tulina essuubi nti music agenda kuba mulungi nnyo. Tulina amataala first class. Stage yaffe erabiddwako nge eteekeddwa mu ngeri ensukkulumu. Tubaddeko mu Serena muno tukubyemuuko emirundi. Twaliko mu worship explosion omwaka oguwedde. Abaasobola okulabako abasajja ba Michael Staki, ba Evelyn Wanjiru. Muziki gwali gwa mulembe nnyo. So ku mulundi guno twasazeewo okwegatta ku Nakie Julian okuba nti him experience eno ebeeramu ekyenjawulo as compared ku bibaddengawo emabega. Nyinza okugamba nti ekyaluuto eno kigenda kuba more palatable mu lulimi olw'ebyobulimi. Bwe kuba kulya omuntu agenda kulya n'okulemwalemwe. Bwe kuba kunywa kujja kuba kusindisa bigere okusinziira ku nteekateeka BGPevents gy'erina mu him experience ya Nakie Julian. Lwaki nasalawo okuyimba hymns. Ndi muyimbi wa gospel natandika dda. Nyinza okugamba ndi waaluli siri wajjo. Naye ekirowoozo kino kyampeebwa Katonda oba kaŋŋambe ekirooto. Kubanga ennyimba zino Katonda yennyini ye inspiring abantu okuziwandiika. Oluyimba bwe luba lwayimbibwa oba lwawandiikibwa mu 1779, olulala lwawandiikibwa mu 1800, 1000 naye nga n'olwaleero oluyimba lukyayimbibwa. Kitegeeza oluyimba olwo lw'amaanyi. Kitegeeza oluyimba olwo lulina obubaka, ate obubaka bwalwo tebukaddibwa. Message ebeera mu luyimba olwo tekola ki? Tekaddibwa. So bwe kyajja nga ebivulu byaffe bifa ng'abantu tebakyayagala, tebakyabinyumirwa, tebakyabibeeramu. Nze ng'omuntu ate yalokoka nennoonya Katonda wange nemusaba nemubuuza Mukama kati tukole ki? Kubanga n'abalinga abatusingako nabo bakoleze ki? Balinga abalemereddwa. Naye nze kwe kufuna ekyo ekya hymns. Because why? Katonda waffe, he's a God of si kyemalira. He's the God of Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Era bwe yali atonda n'agamba tutonde, tukole. Okiraba nti teyagamba nti nkole oba ntonde omuntu, yagamba tukole, tutonde. So nampa hymns. Naye ne mbuuza hymns. Okay, hymns weziri. What is it about hymns? The truth of the matter is God loves hymns. Era naye kennyini akyogerako. When you read Matthew 26 verse 30, and when they sang a hymn, then they went to the Mount of Olives. Jesus himself, after the Passover, he sang the hymns. So who am I not to sing hymns? And these are songs that unite people, that bring Christians together under one roof. Bible egamba nti labayo nga bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu. Era n'addamu n'agamba nti babiri oba basatu bwe bakuŋŋaana mu linnya lyange ndi mu masekkati gaabwe. So that is how I came up with the hymn experience. Nali sobola giyita concert, because with the concert omuntu aba ne bw'amanyi oluyimba lumu ajja. Ate culture ya Uganda ebadde nti omuntu asobola okwatendinga concert just kubanga amanyi oluyimba nimbye oba omuyimbi. So concerts are attributed to names or the song.
naye nga nze ne coming up with the hymn experience era nina ennyimba zange gye ziri nnyingi nnyo naye nga I love hymns ate hymns abantu babadde bazimiisinga so nze kyenkola nzirenditioninga nzikyusaamu naye si kuzitwistinga nnyo nzikyusaamuko nezibeera relevant to this generation buli muntu n'anyumirwa oba mukulu oba muto oba muvubuka oba muwere buli omu n'anyumirwa the melody of the hymns ndowooza nzizemu ekibuuzo ekyo ekyokubiri kibadde nti mission ki eri behind the hymn experience siina mission endala naye abantu to have an encounter with God through singing hymns n'abayimbi aba gospel tubuulira enjiri nyinza obutagamba okola bwoti bayibuli egamba bweti mu kubuulira enjiri naye mu kuyimba kuno nange mba nkola ki mba mbuulira enjiri era lwe tubeera mu hymn experience eyo abantu bafuna convictions zaabwe abantu bazza obujja obulamu bwabwe oba enkolagana yaabwe ne Katonda waabwe abantu abamu balokoka abantu abamu bazzibwa obujja so siina mission endala yonna wabula abantu to have an encounter with God through singing hymns. Hope I've answered right. Ekyokusatu nti lwaki hymn experience eri high class ate aba wansi banange hymn experience gye yatandikira twacharginga $5 VIP n'M2 gye twacharginga mu 2014 ne mu 2016 twacharginga $5 n'M2 kakati Serena Hotel Victoria Hall Katonda affe he's a God of excellence naye anyumirwa ebiki ebirungi twanoonya nti kakati abantu bwe tugenda mu ba 7th day ate mu Pentecost agamba eyo sirinnyayo bwe tugenda mu Church of Uganda umbrella ate bano abalala oba bakoze eki nga bw'omanyi the different umbrellas ze tulina ne tunoonya ekifo ekiri neutral mwe tuyinza okuteeka abantu bonna bajje nga tebalina kyakwekwasa. Number 2 nti ebifo ebirala gye ebiri ebitali Kampala Serena naye we look at parking tutunuulira security y'abantu tutunuulira kwegamba ambience amina era n'ekika ky'abantu abasinga the biggest percentage y'abantu abanyumirwa hymns truth be told beba corporate beba mama baffe basenga baffe ba MD baffe kugamba bantu bebanyumirwa ki hymns ezo naye Mukama nga yembezi tujja bayiyiza naye bannange covid bwe yaggwa Serena tekyali kyekimu mwena munjulire ebintu byonna byakola ki byakyuka era sente zino ze tusaba tekubeera magoba yadde bano be bajulizi bange tekubeera magoba tubeera tukavaringa expenses ze tuba tukoze eki ze tuba tutaddemu advertising no rehearsals bintu bingi so akasente ako kati ni Serena luli the first time oba ekyo nkyogere sijja kukyogera ekyo naye nga sente zaayo zakyuka ezaluli si ze zaleero n'olwekyo bannange akasente ako katuyambako ku coveringa expenses ze tuba tuinkarinze nga tutegeka hymn experience nga bwe mbagambye nti basponsor leero bazze on board naye luli the first 2 times twatawaana nga buli muntu abuuza kikyekyo tekitegeerekeka oba naye kaakati twebaza Katonda nti abantu bakitegedde era bazze on board basponsors bazze on board in kind in cash naye nga Mukama tumwebaza. Waliwo abuuzizza nti kakati show tuzisuubire ng'endala zonna nti kikuba okitte abantu kujja
nkakasa nti abantu tebabeere board bannange Katonda nga ye mujulirwa wange temugenda kubeera board kubanga Yesu yenga bwagamba nti bwe munanyimusa nja kuwalula bangi gyendi nze number 1 goal yange yakuyimusa Yesu okuyita mu kuyimba hymns zino ye ajja kubawalula era tukoze program nungi mpoomu nnyo naffe tugyesonga bannanyini kugitegeka egenda kubeera nungi nnyo kubanga tuwerekeddwako kwaya ez'enjawulo Calvary Cross Choir mugimanyi eyimba Hallelujah Chorus Daudi Kaali Kato mumanyi Gospel Elite Crescendo Choir abava mu Kibuunya tulina MC waffe Roger Mugisha nokubeera MC waffe tulina abagenyi abalungi ab'enjawulo abamu betujja tetugenda kuba mentioninga naye nga tutegese bulungi n'okusinga editions ziri eziyise ekyo kyenyinza obbakakasa tweyanziike kantandike n'ekisembayo nti media enaweebwa omukisa okukavaringa omukolo ye emirundi 10 kuginaajo mwena tubaaniriza okujja okukavaringa the him experience kubanga nze nyinza obutatuuka wonna mu ggwanga lyonna naye ate mmwe munyambako okutuukayo okutuusa obubaka eri abantu bonna mu buli nsonda y'ensi yonna so mwenna tubaaniriza era muli welcome nnyo ekibuuzo ekizzeeko nti ndiddamu n'ennyimba ezitali hymns oba n'ennyimba n'abaana of course yes bwe mba nga nkyali mulamu sigaana kuyimba na muntu yenna sigaana kuyimba na mwana yenna buli muntu yenna ali welcome okuneebuuzaako oba okuneegattako nti njagala kuyimba naawe njagala kukola kino it is okay siina buzibu n'ekyo siina at no cost yes waliwo abuuziza ku kya choirs nti choirs zinaaweebwa omukisa okujja okuyimba wetutuuse tubuzayo ennaku ntono era twategese dda kwaya ezigenda otuwerekera naye him experience si gwe gusembye ogikola era tubeera twetaaga choirs z'okola nazo oguddako so nsaba choirs eziri eyo nga wandyagadde okwetaba ku him experience bw'eba ewedde ntuukirira osobola ogenda ku social media handles zange ne twogerezeganya ne tulaba how we can incorporate ne tubagattamu mu him experience otherwise tetugoba kwaya yonna naddala ng'ezze mu budde nga tuteekateeka nga tunatera okuba nga tugala kubuuza ebisimba naye njagala abaana okwongerezaako sokoddemu ekyabaana waliwo abuuziza nti abaana bali welcome ffe him experience tetulina buzibu n'abaana kubanga aliwo omuzadde agenda okubeera nga aggyeyo omwana ku ssomero tayinza kuddayo waka tubaaniriza era I believe abaana below 10 years below 5 tebajja kusasula below 15 bali welcome tebajja kusasula so bali welcome so tobeereyo nogamba abaana bange abaana bali welcome fe tetulina kye tugenda kukola kyesitaza temweraliikirira bannange bannakazadde b'eggwanga abazadde yonna gye muli ekyaffe kyakuyimusa Yesu strictly and also okay nga twagala okuba nga tumaliriza bana media bwetunuulira ku sponsor body yaffe y'abasponsor tutunuulira nti media inako ekitundu kinene which means nti tiimu yategese him experience yabalowinze nnyo media so ku lunaku olwo banaye temusigala temujja nga mweraliikiridde just tujja kuba tuconfirminga in time okulaba nga tugala ne better preparations olw'ensonga nti ebintu byakyuka mu nsi ena muno engeri y'okuyimiriramu n'okuyingira especially with cameras so tujja kuba tuconfirminga in time naye nga media you are welcome obadde oyagala okubuuza ekibuuzo kisembayo tugenda tugalawo
Pasoni mbuziranye naye. It's very okay. Manje bisere bisinga mutabagala sharing some experience is a bit unique kunyimba zo engejo imba mukimuzezo nungi. Naye wali of stage je wali ogenze kenyimba zali zikutewa. Nugamba nti banda imba lwangero bampitake Germany nengine nempereza. Twagala kumanya obuli awo omuntu aliyo nga ayagala kubeera inspired. Amanti imba zino nazo zisobola okusumulula omuntu. I just want to know your experience. Wali otambudeko ebulemu ogenze kuyimenya. Bannange siyinza kumalayo experiences zenfunye okuyita mu kuyimba hymns. Lwe nasooka ddala okuyimba hymns tezatuuka kutegeerekeka, naye hymns zintutte mu State House. Hymns zimbunyiza East Africa. Naddala tukutendereza, because tukutendereza, by the way, it's an East African revival hymn. Omwami sa kibe Bulaaya ye yaluyiiya, naye ate lwayambuka paka Ethiopia oluyimba olwo luyimbibwa, naawe Kenya oluyimba luyimbibwa mu lulimi lwalwo Oluganda, tebaaluvuunula mu Luswayiri. Era bw'okebera obutabo bwabwe bw'enjatula endala zonna ziri mu Luswayiri, naye tukutendereza gyali nga tukutendereza. Tewali lunaku luyitawo nga tebakubye tukutendereza e Kenya, either KBC oba NTV oba kwegamba nti hymns actually babadde bagitubanja hymn experience bagitubanja Nairobi, Kenya, tugitwale kubanga they don't have such a thing, an event. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Nakie Julian abatuusaako nate him experience eyokusatu mwe tusisinkana ng'abakristaayo ffenna nga tuyimba ennyimba ez'enjatula tosubwa kwaya ez'enjawulo nga Elite Christian Choir, Calvary Cross Choir, Hebrews Choir ne Nakie Brothers nga 6 omwezi ogwokuna Aprili omwaka guno gwennyini ku Serena Hotel e Kampala. Emmeeza za kakadde kamu, tikiti eza zaabu za $10,000, eza ffeeza za $5,000. Funa tikiti yo leero okuva ku Kampala Serena Hotel ne mobile money. Kyonna kiwagidwa Capital Outdoor, Not Options, Omziki Distributors, Master of Ant, Nehima Water. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tankisi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya BGPTV, The Father's Heart.
obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775 886 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Nakie Julian abatuusaako nate him experience eyokusatu mwe tusisinkana ng'abakristaayo ffenna nga tuyimba ennyimba ez'enjatula. Tosoba kwaya ez'enjawulo nga Elite Christian Choir, Calvary Cross Choir, Hebrews Choir ne Nakie Brothers nga 6 omwezi ogwokuna Aprili omwaka guno gwennyini ku Serena Hotel e Kampala. Emmeeza za kakadde kamu, tikiti eza zaabu za $10,000, eza ffeeza za $5,000. Funa tikiti yo leero okuva ku Kampala Serena Hotel ne mobile money. Kyonna kiwagiddwa Capital Outdoor, Not Options, Calvary Cross Choir, Hebrews Choir ne Julian abatuusaako nate him experience eyokusatu mwe tusisinkana Nakie Julian.